Dubai batandikiddewo Abannayuganda bangi nnyo bakwatiddwa nja kubanga byonna mbikutuusaako mu maaso awo. Ebya Suna Ben n'okufa kwa maama we biranze mpola mpola byonna nja kubanga ndukuwa. Honorable Jacob Derrick yali yalangirira nti akivuddemu kyaddaaki akomyewo bamusunsule byonna tujja kubanga tutegeera lwaki. Nze nkugambye bingi nnyo byetunuulidde era gwe tuula butuuzi kalira buli kimu mbe nga nkikuwa. Mugaga Lwasa akakasizza nti Nachgrow ali lubuto. Nkugambye biri wano amawulire nnyina mangi nnyo mu sitooko gwe weekumire kule GTTV 256 awo nno mba nsumuludde. Katandikire ddala n'amawulire agava Dubai si malungi yadde nti ekikwekweto kigendera ddala mu maaso era nga Abannayuganda abangi ennyo bakwatiddwa nga muli ne Zakamaya. Olwangamba Zakamaya is arrested. Yeah, Zakamaya bamukutte. Zakamaya is arrested. Zakamaya is arrested. Nakyogedde nga nakatuuka wano na but bajja kumuta tukyagezaako kulaba tukwaka twatuteyo day fine tubagamba ondadirwe imoni biki poliisi ekyagezaako kola kunoonyereza. Imbu yakwatiddwa naye nga akutegeezezza nti bamanyi ajja kuteebwa bwe bagezaako okukola buli kimu ekisoboka asobole okubanga ateebwa. Ate ye Honorable Nyeko Derrick ono nga member wa Parliament owa Makindye East gyevuddeko nino yalangirira n'agamba nti akivuddemu era nti tagenda kudda ekisanja ekiddako. Munnange kyadda kitubadde tukyali awo olwaleero wepo ng'akomyewo ku kitebe asunsulibwe. Thank you, my dear. Jacob, boy, tamanyi gwe aze kubetinga kati ababadde baagala ekifo kye. Muwedde. Yama. Ebipapula biriwa? Alani muwe ebipapula bye. Bwana sitavaayo. Honorable Nyeko Derrick atuuse okubetingibwa olunaku olwaleero kati zono kwe kiri ku National Unity Platform. Jojo munnange bwatyo bwakomyewo ayagala asunsulibwe era abwebwe kadi nga tuvuddeko era nga tweyongerayo ye Mugaga Lwasa ne Nachgrow bali luno era nga essaawa ya kakati atutegeezezza mbu wepo basuubira. Ono ali lubuto. Ani? Nachgrow. Nachgrow ali lubuto. Gero mbuuze gwe. Basolimba. Goli muguwa ddala ali lubuto. Emirimu ng'ojangu yangu ogitwala ku Nze jangu yakyobola bateera. Kyobola ngenda muwasa. Nekiveewo musiga mubere ati nkyabubuuliriza ate bwe bala muwasa muveeko. Onfuukirizza omukazi olubuto nga tonna namuwoowa. Nekoze ensobi alla nsaasire nengenda muwoowa. Bagaana okuwoowa alina olubuto? Musiraamu tujabaga tekikkirizibwa okuwoowa ali olubuto. Kundikwe. Amala kuzaala. Nego byogera bituufu obisoma wa? Ate nze nkubuulira. Kulaani biriwa? Tolina kuwoowa mukyala. Twala eri ggwe. Sha. Kazi wange. Nekisinziira ali lubuto lwa myezi 2. Emyezi 2. Sajjangu oli musajja mwaŋŋuli. Si mmere nze. Nachgrow ng'oyanguye okumufunisa olubuto. Ate enjo kyagaana kiki? Enjo kyagaana kali kabbiga enjo. Obeera ne enjo bbanga ki? Enjo myezi 9. Ono wakamera naye weeks mmeka? Tulina mu wiki oba ya tuli myezi 2. Myezi 2? Bwe mwagenza okwesanyusa olubuto ne lukwatirawo? Ne lukwatirawo. Allah. Ku sport. Luzana gwalo abalongo gwe ng'oli awo. Kira Nachgrow yategeeza nti yafuna omusajja ali serious nti bajjo teyaliko serious yadde n'akamu era mbu ennaku ezo abadde akangakanga abadde atiisatiisa Lwasa era yamuviirayo n'amugamba nti munange neesonyiwa kati na moving on
ndeka tubagaliza birungi byerere ate why not. Ate nga tuvuddeko emunange waliwo ensonga ezitambula eza Suna Ben n'okufa kwa maama we. Ebintu no bikyalanda katusooke tuwulire Kasukuye abyogerako ki. Jjukira ekintu kino bakitaddemu Nambwayo ne bakiteeka mu Fifida Queen. Bintu byalinga ebyokusaaga naye tuwulire bambi ono ye agamba ki. Nambwayo njogera naye ne Suna era last week twayogera naggulo nkugambye nti namusanze. Nze Suna taŋŋambangako nti Kasuku tokola interview na Nambwayo takiŋŋambangako. So era taŋŋambangako nti toyogera na Nambwayo kuba ndowooza akimanyi this is son of Namukasa. So but he's my friend. Era ne Nambwayo taŋŋambangako nti toyogera na Suna toyogera naani na tokola interview naye. Era Nambwayo last week ya raising issues ze sima munvuma sima bichi benayogerako wano najja mu inbox yange na nyinyonnyola nitugeragana end of story ekyo nekikola ki nekikomaawo. So I have nothing with Nambwayo and I have nothing with Suna. Kitegeera naye challenge gye nnina eriemu anyway challenge eriwo eriemu everybody has their pain. Kati we tuli wano Suna baba avaayo gamba nti bali bamanyi ku kufa kwa maama we n'omwana we yafiira mu lubuto. Kati anaabatuuza ogenda ttandikira wa era ogenda bannyonnyola ki ng'ate byayogerako weebiri on record ebintu byasaitinga. So it becomes a bit hard. I think it skipped being a war of animals. Kitegeera war of animals. Kati bava mu animal nekigejja. Era luli kye nali ŋŋamba we nayogerera Nambwa yasooka aveeyo nti maybe ono yali buli omu era yeetaagamu time ahiiringa awone, but n'amala nanyinyonnyola perspective ye ne ŋŋamba okay kale ekyo kiri awo. So sirabawo nnyo kye tugenda kukola kugatta abantu abo naddala saidi ya Suna. Suna is bitter, mukambwe munyiivu. Ebintu ebirimu twala maama ate baba ayagala biteekako ono banga gwabiteekako kibeera kizibu nnyo okulaba wawe tutandikira. Kati awo abakulukulu abasajja abakulu kati awo mutandikira awo mulabe ensonga ezo weziggwa lwakuba kati nze kyendowooza anyway siina kyengenda lowooza kubanga buli omu sometimes you want to imagine the pain someone is going through. Sometimes you want to put yourself in someone's shoes and you try and you don't. Ebigere byo nga tebijjamu okitegeera nga so it becomes a bit difficult. But I think I hope this is the interviews akomye awo kubola be bali badde bagamba Nambwayo tewandikoze interview wandisirise bijja kuggwa biki. I hope ne Suna naye anaakomaawo although sisobola muga nti komaawo kuba kyawulira ye akimanyi yekka ffe tetusobola kugamba nti tukikola ki kuba mu Africa wano problem gye tusinga okuba nayo is finding closure. Nzize nkyogera wano nti olaba omuntu alwala kansa ne bamusalako oba bbeere oba ne bamusalako oba ssema era ogenda owulirwa bagamba mujja wakiyinamu omukono okitekedde naye nga kansa yamufuna n'amukola ki mujja we yamuloga. Now you imagine a situation nga waliwo n'ebyayogerwa oli byasobola osaitingirako. So kibeera kizibu nnyo and omuntu yena ayagala okwogera ne Suna olina okumuyamba ofuna that closure wakkiririza nti oba bano tebakirinamu mukono oba maama yafa bibye genuine then kati awo kasitaawona the moment he heals from that kati kiba kijja kwanguyira omunnyonnyola nti oli muleke kola all those things. So but for now it still looks like a tall order, so we really don't know exactly how we binagenda maaso. Obiwulidde muntu wange njogere kindeke ki ebigambo bibyo obiwulidde. Agambye nti buli omu alina obulumi bwe nti era waba oli ye mulugunya kwoli nti alina kye bamanyi kufa kwa maama we nti munnange ate oba tosobola genda omugamba nti ate eyo tuvuddeyo naye munnange ye Gloria Bugi yeekola ebintu. Kakati laba bino kati yatugambye agenda kuweza emyaka 2 era mbu she's still 19
agenda just bugenzo kwera emyaka 2 naye wakana ekintu okubanga bamugamba nti yakola surgery kakati sawa ya kakati laba byayambadde Ye celebrity waffe Gloria Bugi na nyine figure bulijja kibagamba everyone knows that I have a nice body munnange era abalagirako bwereere nti mu butuufu ye Mukama yamuwa era yamuweera ddala n'emikono nga tuvuddeko eyo munnange nga mweyongera okuba nga muvuma mama wa Chicken nga mwogerera ebisongovu Chicken yavuddeyo n'agamba nti mami nze ndifaaniwo wabula by'okola binnyumira Solo boka misamiro konkaka Tona nyoka masasi jana imuka Solo duka bonusi watuka Anagarika zina kulega nkaka Tetulabe duka style menkuka Anainama, anainuka Seo nataka mchezo Banango mchalo ye mama wange yanzala naye Webituse kati mutia Kwanga speedi kwa dukira Kakati mama katoka video nalisakala wa Nalaba kalingo kuwa samabodi Walionzise Mama chimayi ndi fani wo Mama wangu omulungi nebesimu bwegwa Mama wangu chimayi ndi fani wo bandange nkwagala Wagaze no wakubeno kasoka nange ntenere njipemu Wasose no wakubeno Musolo buka musemi yako nkaka anainama muziki banainuka musolo buka muziki gubu hatuka Mame nako zino you're my number 1 TikTok onzita Oinabu trick Era najukira nti Chicken huyo kenyini yavayo namugamba nti mami labisanga muko jukira ffe twali tumanyi mami Chicken notantiro webakola shweri ne shira price mama we najja awona abantu ntulyoka tumutegeera kakati mbokuvoro ye namugamba nti mami labisanga mukoko naye kati omukyala yakituwala personal era nga tweyongerayo waneno tukyatunuulidde ensonga nyingi ezitambula onazeyo nakoma ku nsonga za Suna Ben nambwayo wamu ne Fifi da Queen ebintu bino biwanvu Nono kyava kwoli yavuma navuma nateekawo ekigambo ekyo n'agamba bano mbu bamanyi kukufa kwa mama wa Suna Ben kakati ng'omuntu yenna yafiiriddwako omuntu we era of course tosobola kitwala lightly naye yavaayo n'agamba nti ndowooza omukyalo ono we yayogerera maybe waliwo ekituufu ekyaliwo ono ye agamba nti oyogeza obulumi bungi naye muganda wange Suna Ben olowooza bangi abayinza okutegeera obulumi bwo ensi gye tulimu nga si abategeera nnyo yeesobola okuwagira omukyala ng'afumisa omulenzi w'ekiso nti batabanyi ba Falawo babadde basusse oyinza okutuuka ku mbeera ng'abantu tebakyategeera nti oyogeza bulumi bwo ne bakufuula omusajja omuyombi nti era omukyala Nambwayo yali atudde ku ccupa ntemeko nze bwe nnali omuto bwe twalwananga eyo entalo zaffe nga kavuna mmala okwevuunikako kyemba nsabirira kibeera kimu batutaase nze nveewo ne wiini yange muganda wange Suna Ben olina obulumi bungi nnyo era teri ayinza kububuusabuusa lwa nsonga nti birimu n'okwambaza amafuvu omusono ogwo gwakunyiiza nnyo kubanga gw'owulira maama wo alabika yafiira mu kavuyo ako naye mu mbeera eno yonna obuwanguzi bwe wasooka kufuna maanyi g'abantu badda ku sayidi ng'ate oli musajja oli mukyala era amaanyi ago ag'abambi ne gakwata kamuga ne gakuddiza ekyapa kyo obwo obuwanguzi obusooka
mbadde nsaba obulumi obusigalidde tufe nabwo ng'abasajja. Mukulu Ssuuna Ben, mbadde nsaba obulumi obusigalidde ofe nabwo ng'omusajja. Ekyo kye kikufuula omusajja. Ensi bwe yali etondebwa teyatondebwa nga ya museeto oba osanga yalibadde n'amataba galibadde gatujjawudda. Naye oluusi emiwaatwawaatwa gino n'emiziziko mu bulamu gisuubira lwakuba gireka obulumi bungi nnyo. Naye si bangi abayinza okuandastandinga lwa nsonga wafuna dda bambi ate ng'ogifuna ku mukyala bambi eyo tojoonoona. Manyi toyagala satisfyinga ffe era toyagala satisfyinga muntu yenna. Gw'owulira oyagala kwesatisfyinga ng'omuntu ekiri kikuveeko. Ne Ssuuna Ben your brand. Tokyaliwo era tokyali wa famire yo. Wafuuka muntu wa ggwanga Ssuuna Ben. Si bangi abajja okuandastandinga. Kkiriza nti bangi bafiira mu bulumi oba bangi bafa n'obulumi bwegatte ku bba bagenda okufa n'ebintu ebimu. Bireke. Ssuuna bireke. Nina ensonga lwaki nkugamba bwe nti Ssuuna. Waliwo firimu gye nakulandaba ey'Ekinigeria baagiyitanga batya? Beyonce ne Ciara. Omu ya kozesa lulimi nti nja kutta. Munayi ne kituukirya nga bantu balabe basooli. Unfortunately nono ne bamukola ki? Ne bamuwanika. Kakati olunaku olwaleero ku byonna ebyolekera muganda nga obulamu bwe tutambuliramu buzibu. Bakubikira gwe wasuze naye, bakubikira gwe wakayawukana naye. Kakati olwaleero Mary Nambwayo ne bwafuna ekizibu. Kubanga gwe bw'oba owulira nti yakkola ebyo si gwe wekka gwabikoze. Ne ku mirimu ojja kwesanga ngeza bugeza sigambye bwento ng'alina baabikoze. Oba yonna gy'ayise ng'oba osanga alina bye yanyiiza. Oba naawe ng'olina bye wanyiiza kino mu kiyige nti si buli agenda okukulwanyisa nti agenda kukulwanyisa dayirekiti. Oba naawe ng'olina bye wanyiiza gwe tolowooza nti omuntu okuva eyo e Masaka ne yeetuuma ekivumu nti embizza abalala kye batya. Najja n'akikolamu ssente n'abeera so proud of it. Kadonkamu yabeera ng'owabafala nojja n'oganze gwe neesibyeko era n'akolinyisa ennyonyi nga ne baddijja bali international bajja mu Uganda baagala kukola naawe golooza tewaliwo balowooza nti baaliwo oba tewaliwo balowooza nti be bagwanidde bokka bokka. Oli ayinza okubala omulabewo nti yaani Nambwayo. Ssuuna Ben alina obusungu ku Nambwayo n'agenda n'amukola ekikyamu gwabeera first suspect. Oba Nambwayo be yasobya ng'omuntu n'agenda n'abakola ekikyamu gwe first suspect. Nabwe kityo mbadde nteesa ng'omusajja bumire. Obulumi bumire Ssuuna. Ssuuna oyina obusungu, oyina obulumi. Era byonna by'oyogera weewaawo bitegere ne tubyogerera wansi wa kutegeera kwo. Tukakkane bira tuli biwandiika mu katabo. Tukakkane bira tuli binyumiza abazzukulu Ssuuna Ben. Muganda wange Ssuuna, ensi eno nzibu. Ofuna ekizibu kimu ne kikuleetera ebizibu bingi senga kikulema okuhandolinga obuki, senga kikulema okuhandolinga obulungi. Njogedde ku kigambo kye bayita bambi omulabi ayinza okwebuuza kati akyayagala kinga ekyapa baakimuddiza naye ng'ekyapa si kye kyali ekikulu ennyo okusinga oba maama wo. Wewagogamba nti maama yafiira Manchoolaago kati mmanyi nti olina obulumi buki bungi kati weebuulirire. Weebuulirire mu bulumi buno. Toriyakitinga. Omanyi wetutuula ku zi YouTube okwo tuba tuleseewo obuntu naffe interview ng'ezo zibeera zituleseewa. Zibeera zitukasuseewa. Nkwagala nnyo muganda wange Ssuuna Ben. Nkusaasira nnyo muganda wange Ssuuna Ben. Naye nkusaba ekintu kimutegeere ensi. Tegeere ensi. Nti ensi tebagikwata batyo. Era nsaba mukulu wange Misa Kisemakulu ate munnange n'agamba ni gwe tulina oyita abaana bano obabuulirire. Bano abaana balina ekibagatta kinene ate buli omu alina gy'atambulira. Ate mu Uganda mwe tuli ekigambo
nga kitalo tekikyali ky'amakulu twakiwewula kubanga bisoboka gwakayawukana naye afa. Abaana bano omu ku bo ayinza okufuna ekizibu ne kiteekebwa ku munne. Abaana bano balina ekibagatta bakiyita mwana, ekyo kye kigenda kukola ki? Vaawo. Abaana bano bali mu field gye mutegeera obulungi era ebawuliriza. Mbadde nsaba abaana bano mubayite. Mbadde nteesa nti abaana bano mubayite nga tekinnawaseninga. Wow, awabudde bulungi. Awabudde bulungi. Era owulira engeri gyasengeseemu ebigambo ebyo. Gambye nti nedda. Abaana bano bonna field gye balimu mugimanyi. Ate bonna buli omu yandibaako n'abalabe be nti bayinza okukozesa opportunity eno ate bo ne bakola ebintu ebirala ate ne tuddawo ne twekwasa bana batalina musango. Oli ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde nkomawo nabyo tovaawo.